Abantu bangi bebabusseko olunaku olwaleero oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti abaagalana ababiri abattibwa mu maka gaabwe ku luguudo lw'Entebbe n'okutuusa kati tebaziikibwanga oluvannyuma lw'abaana baabwe abali emitala w'amayanja okutegeeza nti tebaziikibwa okutuusa nga bamaze okuba nga ate bazuula eyagenda maaso okuba nga akola ettemu eryo. Alipoota eno efulumiziddwa poliisi era bw'etyo n'ekakasa nti abagenzi bano babiri tebaziikibwanga, emibiri gyabwe gikyaliyo wadde nga mu kusooka amawulire gaafuluma nga bategeeza ensi nga we baaziikiddwa. Kupijje kwoli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde era nga nkwanirizaako bwentyo n'enkwebaza gyonna gy'otussaako engalo gy'osinzidde. Ate mu mawulire gaffe amalala ag'ekitalo ddala Nkuba Kyeyo abadde awangaalira mu UAE bw'atyo yavudde dda mulamu bw'ensi era nga abafamire ye banoonyezebwa nga bw'ogenda okuba nga ate owulira. Bannayuganda bannange, ba TikTok bannange, tufiiriddwa munnayuganda munaffe wano e Dubai. Omwana ono bamuyita Ibrahim awo nga bw'omulaba. Gwe wenna ng'oli eyo ng'omumanyi. Tuyambeko otegeeze ku bantu be. Tugezezaako kunoonya be tunoonyaako abamu tubafunya ale tunabafuna naye naye oba olina gw'omanyi oba nga nawe obadde omumanyi. Tuyambe osharinge vidiyo eno abantu esobole okubatuukako abamumanyi. Omwana ono afudde atya era kiki ekimusse? Abadde alina obulwadde obwa ulcers. Banange ulcers zifuuse ulcers. Adde alina obulwadde obwa ulcers ng'amaze nabwo ebbanga ng'atuuse ku level ng'asesema omusaayi. Kitegeera olunaku lwajjo kosajjo yabadde ku mulimu naye ng'agamba teyeewulira bulungi naye nga omanyi nti bano abawalabu bano abantu betukolera oba oluusi si bantu. Omwana agambye teyeewulira bulungi mufo ky'okumutwala mu ddwaliro bo baba balabanga ye atayagala kukola era bw'obagamba nti seewulira bulungi obodde n'okuulu bagamba goluumu. Kitegeera mufo ky'okutwala mu ddwaliro paka we kyatuuse ekiseera mu omwana yeeyongera kuba bubi n'agenda mulumu lwa mpaka n'atandika okusesema omusaayi okukubira kampani okuleeta emmotoka yatuta obudde bungi okutuuka omwana we yabadde n'amutwala mu ddwaliro ate olwamutute mu ddwaliro mutadde obuteesi ne bakomawo. Okitegeera nga omanyi amalwaliro g'eno kasi ogendawo ng'oli muddugavu basooka kukeera simanya kusikaninga simanya Emirates ID simanya biki kwetoolola bwetooloozi naye ng'eri obulamu bugenda. Kitegeera naye mu kino njizeemu ki mu kufa kwa Ibrahim naddala kati nga nze Nkuba Kyeyo munne oba ng'abadde mukwano gwange. Muganda wange kano kagende naawe gy'oli. Prioritize your life. Kitegeera kubanga bano abantu betukolera tebasiima. Bw'owulira nga toli bulungi ng'owulira omubiri togutegeera ng'owulira okedde oli munafu sigala mu accommodation weebake owummulemu tokakambeera. Kitegeera kuba tebuli kya ne basiima ne bulikola ki tebalisiima bano abantu betukolera. Kitegeera Obubenje mu ggwanga lya Uganda bwongedde okuba nga tebwerisa nkuli era nga buno buba bw'amaanyi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Weewaawo kino kireetedde bannayuganda bangi okusinziira ku mukutu ogwa TikTok okwongera okukkiririza mu bigambo by'omwami yavuddeyo oba yavaayo mu gw'omusanvu nga guggwako n'abaako ebigambo bye yayogera ku bubenje mu ggwanga lya Uganda. We twogera akabenjedde kabusa kagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Rukungiri oluvannyuma lwa bbaasi ya Perfect ebadde etisse ng'ejjudde okuba nga ate egweri bw'etyo n'ereka abantu nga bakoseddwa. So nga kino we kijidde nga waliwo akabenje akagudde ku luguudo oludda e Bombo era ng'emmotoka ebadde etisse ebikajjo bw'etyo yatolomeraganye n'emmotoka eya buyonjo okukakana nga obulamu bw'abantu bukoseddwa byansuso. Buno bwonna obubenje bugenza okubaawo nga waliwo era akabenje akaali kakagwa ke nabatuusako ku luguudo lwa Hoima. Yes, era nga akabenje ako kafiiramu abasuubuzi bangi nnyo nga bw'okiwulira. Weewaawo omwami ono abantu batandise omukkiririzaamu olw'ebyo bye yayogera. Ebigambo bino yabyogera mu gw'omusanvu ennaku z'omwezi nga 3. Yes, naye nga byonna bw'ogenda okubiwulira okusinziira ku mbeera nga bwetandise okuba nga egatta abantu basinzidde okuba nga batandise oboolyawo okukkiririza mu bye yayogera. Perfect yayo kulinga kyarenga n'okurengana oruguuto olwatu barugambira
Afande waliwo abawonye Labeyo nabo ono bamukubye matako bamuliddewo matako njagala nkulengo accident ngene ebaddewo sorry abekiri wali waggulu boy motoka nyingi ezigudde zekubye kano kamwe abangoberera n'abanfollowinga mwenna n'abantu bange okutandika ogw'omunaana guno omwaka mu gw'omunaana nga munaana mwewala amakubo gano gengenda okubagamba sinzizeka ndi mu kintu kino nze mbabuulira ensi eno erimu abantu bangi mwewala amakubo aga mission zitandika gwa munaana nga munaana ka video kano kaweereze mukwano gugomanyi nti mukwano gwo ng'akuli ku mutima mwewala amakubo gano gwengenda obagamba oba tulina kizibu nnyo totambula okutandika ogw'omunaana nga munaana ogw'omwezi gwonna paka gwa 10 mwewala ekkubo erya Masaka Road okuva e Kampala okudda e Masaka eryo ekkubo mulyewale mission zigenda tambulirako mwewala ekkubo okuva e Kampala okudda Mbale nga tolina kizibu nnyo mission zigenda tambula mwewala ekkubo okuva e Kampala okudda Gulu Road ge makubo ameka 3 bw'oba tolina kizibu nnyo mission zigenda tambula okutandika ogw'omunaana nga munaana paka gwa 10 nga munaana kino nkibagamba bw'oba ng'ogenda tambula ng'olina ekizibu kingi funa akayiso weefumite ku kannaswi weefumiteko bwe pap otusaayi tujje ng'ogenda kuba omaze oyo w'omusaayi mission we zinaaba ziguddewo emmotoka ne we naagwa ne yeefuula nga gwomaze oyo w'omusaayi ojja vaamu oli mulamu nze kino message njiwa abantu bange kuba nina abantu bange abatambula nina abaana basenga bange batambula engendo zaawala kati ekintu ekyo kyegendereze musaayi gwokka gwe tonyezaako weefumite oba weesala omusaayi gutonyezebweko olyoka otambule ojja tuuka gy'olaga naye mwewale amakubo ago ebyo bye byange. Enguudo zonna nga bwe nzikubalidde mu bubenje wali ate n'omwami oyo bw'atyo bw'azibala so ekyo ne kireetera bannayuganda bangi okutandika okukkiririza mu ebyo byayogera weewaawo yo embassy ya United States of America etadde Uganda ku nninga oluvannyuma lwa musajja waayo eyabadde amanyiddwa nga Eric Nkusi okuba nga ate afiira mu kaduukulu wano mu ggwanga Uganda wali eri Entebbe. Kigambibwa nti Nkusi ono yakwatibwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lwa visa ye okubanga ate yali yaggwako era ng'abadde abeera mu ggwanga Uganda mu bumenyi bw'amateeka wabula ono mu kumukwata kigambibwa nti yali addicted ku biragalalagala era bw'atyo yatandika okkankanira eyo mu kaduukulu gye baali bamusibidde ng'asaba ebiragalalagala wabula ba police officers ne batandika okumusekera nga bamugamba nti alinde kimu adipootingibwe ajja kubinywera ewaabwe. Ekintu kye baatwala nti kyali kitono nnyo ate nga ku sayidi ye kyali kinene era nga kigambibwa nti ekyo kye kyamuviiriddeko oba kye kyamuviirako kubanga ate amalamu omusubi. Ate ng'era mu kadde ke kamu yo poliisi yagenze dda maaso okubanga ekwata munnansi wa Amerika nga ono mukyala yamanyiddwa nga Mary Grace Miller. Yes, nga poliisi ya Uganda emusuubirizaho okubanga ate agikettako y'ensonga lwaki bagenze maaso okubanga ate bamukwata bamubuuze kajojijoji w'ebibuuzo waba abaketta lwaki abaketta.
Ebyo byonga bikyali awo y'omukulira Kaguta Museveni yasuubizza okugulira abalimi b'ebikajjo mu Busoga ekyuma ekikola sukaali kibayambeko okukakkalabya emirimu gyabwe wamu n'okufunamu. Okwogera bino yabadde asisinkanya abalimi b'ebikajjo mu bitundu by'e Busoga ku Kityerera State Lodge mu disitulikiti ey'e Mayuge, ate nga ye omubaka amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke yakuutidde bannansi mu kalulu akajja okwebereramu era n'abategeeza nti singa banaaba tebakikoze bagenda kulaba ekigenda okubatuukako naddala ku baana baabwe abasoma, nti okutandika n'omwaka ogujja nga eggwanga lya Uganda liri wansi w'obufuzi bwa NRM, abaana school fees bakutandika kumusasulira mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Muwulire kino eno, singa omusajja tetumugoba mu January, abaana okuddayo mu February, school fees za kusasula mu Revenue Authority. Mukimanyi ekyo kyokutandika n'omwaka ogujja, singa tetugoba mu 7 mu January, mu February abaana abaddayo school fees bakuzisasula mu Revenue Authority. Ebintu bino si bya kusaaga bassibo ne bannyabo. Tutuuse ekiseera ng'ovaayo obuvivu oti n'olaba ku njuba n'osangawo omuntu wa gavumenti nakuba erisiiti, leeta omusolo olabye ku njuba. Bino twabyogeranga ne tugamba abantu ku nnyanja eyo, ne tugamba bannanga abasajja bagenda kusala ebibanja mu nnyanja beeweemu ebyapa abantu nga batugamba nti tuli baki balalu. Olwaleero ennyanja eriko baki badiniyo. Nagenda ennaku ezo ebuvuma nga tugenze ne pulezidenti, abantu ne baŋŋamba nti abasajja ne bw'okwata eryato osale ogende kazinga akalala okulaba munno, b'olulengera eryato bakuba bukubi maki masasi. Mumanyi bagoba ebyennyanja paka wano mu katale kaffe. Basebo ne banyabo bwe tutagoba mu 7 mu January, omwaka ogwo oguddako okubeera n'omudaala gw'amatooke mu katale e Mukono, oteekwa okuba ng'olina kampuni. Bagenda kuwa tojja kukkirizibwa kukola mu katale mu Uganda okuggyako ng'olina kampuni n'ogiwandiisa. Olutalo wakati w'omukyala amanyiddwa nga Rebecca Litwala Kadaga n'omukyala amanyiddwa nga Anita Ntamonka nga bonna babaka ba Parliament luwongedde okuba nga ate lumeruka. Yesa, omukyala amanyiddwa nga Rebecca Litwala Kadaga yawulirwako ng'alangira Speaker wa Parliament ebizigo. Weewaawo ono naye yasinzira ku mukutu gwe n'agenda maaso okuba nga ate amutegeeza nga bw'asaana okubeera mu retirement okusinzira ku mbeera gy'alimu ey'obulwadde ate n'ey'emyaka oboolyawo mukadde ke kamu. Naye nga ebyo yabisiza ku mutimbagano ono weyafunye omuzindalo okuba nga ate ayogerako eri abantu be Buyende. Yagenze maaso okuba nga ate abategeeza nti waliwo ebyamwogerwako naye ye nga bw'omanyi ye takola kitadda mu bantu bakulu. I have seen all the insults. Aboine ebivumo byonna byona n'okutuyobwolwa. But for me, I was brought up in a very good way. Aye mwene baamukuza era baamuteekateeka bulungi. My upbringing is that I don't attack elders. Enkula ye n'enkuza ye tagema bakulu mu kanwa. I have too much respect for Right Honorable Kadaga. Awaino mama ife Kadaga ekitiibwa. However much she attacks me anywhere, wairenga ya mugemagana yamu bisaamu egaali ng'endogera ye nakudino I will not respond to her. Songa ate ye omukulu amanyiddwa nga Balaam, yes, yagenze maaso okuba nga ate ayongera okutegeeza bannayuganda nti yenna yeeteeseteese okuba nga akola effujjo mu ggwanga lya Uganda naddala mu kaseera kano ke twolekede ak'obululu oba ak'okulonda basement gyeri era nga baagitaddemu byonna ebikola ebyetaagisa. So gwekola kyonna ky'okola ng'okimanyi nti ojja kutwalibwa mu basement oyigirizibwe olulimi olunyankole. Babazimbidde basement abakozi b'effujjo nungi erimu school van ya bwereere, wifi, mulimu wifi, actually obeera n'essimu n'okola TikTok eyo wansi. Balya ku budde ku kyenkya kyemisana nekyeggulo ate balya balance diet. So abakozi b'effujjo ng'oyagala kulyako ebyo ebintu bya basement, embuya ya basement yawedde, babateeddemu sofa set, cinema, bamusobola n'okulaba omupiira gwa Uganda Cranes. Kati mukolere effujjo mugende mu basement. So tewajja kubeera ffujjo
ate n'omwaka oguwedde president akalulu akawedde yakagayalirira ne bamubba obululu miliyoni 2 naye mukwano bamubba minister I felt bad nawuliranga bwolimba misana ati kugambye nawuliranga nfa kubanga president yatulaga bwino bamubba mpulira njala nakkaaba olimba misana ng'enseera bati babaka mpulira njala kaaba babba muzeeyi so leero mutaddewo security ebeggulu security egenda kubeera gulugulu ababbi b'akalulu ku luno banaakiwulira abo banuupu babba muzeeyi obululu miliyoni ezo oyinza okikkiriza muzeeyi yajja n'atugamba bamubbye n'aleeta n'obwino olubino ne tumulaba ensi yonna yamulaba babba miliyoni 2 but this time verification by computer, everything by computer. So uyaye bugenda koma. So nkubiriza abavubuka mwena banange temugenda mu byabubbi temugenda mu byakubba bululu kubanga bana abantu babaleetera ne mukola ensobi ne mutomera temwetunda mibiri gyammwe lwa kufuna bululu ate bangambye waliwo ekibiina ekigaba nti weetunda ne bakwebakako ne bakuwa kaadi ya pati. Ekibiina kyekyo kye weetundira bangambye sikitegeera ne kirisaidize Wandegea obasaidize bwayise ogenda bwayise Wandegea simanyi kinnya lyakyo ne bangambye kasita omukulu akwatako alozaako bwati nga bakuwa kaadi tiera walone gwe bawadde kaadi tibawa kaadi walogo bawadde ekisolo walogo bawadde simanyi ekampala omulala malende loya wabagala musuulawo sebintu si byangu naye nga tujja kulwana so mbegayirira abavubuka temugaba mibiri gyammwe lwa kaadi za bibiina aliso ogenda mu lusaniya n'oli olusaniya naye nga togabye mubiri gwo kufuna kaadi ya kibiina oba mugende mu ky'omuzeeyi kubanga y'omuzeeyi talina kyayagala ye mukadde abeera jjajja ayinza okwebakako so temugaba bintu ebyo okufuna kaadi mukole n'amaanyi abantu babaagale mubeere ne manifesto ne principles mubeere bampisa temuvuma abantu ku intaneti temuwemula nze neewuunya bano abantu abawemula nolaba olimi awemula n'avuma munne n'amugamba nti oyambadde ekintu okizimbiza nga paadi simanyi kino kyabadde kitwaliwo kye basobola kukola ku nsonga ezo ne bayita abantu abatirisi ne babasibangayo emyezi okuwemula kususi abaana naye ati simanyi Luganda nze simanyi ebintu kati nze ndumanyi nsobola obikunyonyera biki byasinga okwogera ebiwemula obogera nga ki ebitundu by'abakazi nga bakiyita batya ndeka ate nga mu mbeera ey'okuwenja akalulu nga bangi beegula okuganja mu bawagizi omukulu amanyiddwa nga Sheikh Kite yasinzidde we yasinzidde n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti kano ke kadde oba oliawo ke yandikozesezza n'agenda maaso okuba nga ate ayimbula abantu abaasibibwa mu makomera ku lw'ebyobufuzi naddala abo abatalina musango. Ne President oba ne tumugambeko wakati mu kiseera ekingi ennaku zino n'obuvunaanyizibwa ne kakkeya n'abali mu makomera baveeyo yasini bagenda kuntwala tebantwale abali mu makomera nabo ku bizinga wala waneruzira kumpi oba naye ayiteyo nitaka kuyitayo obuyisa kale bamuhammadi Seruufu gye bali ba Habibu Marijani gye bali ba Dr. Besigye nabo bafulumeyo bakirewo kivumbi ba mutwe simanyi mutwe baveeyo ba Ssekajjamiri mukulu kino tekira tekitegeeza eri bululu lwa president wakati abaana ba Ssekajjamiri mukulu ne maama we ne baganda be bali kuki batusambula munga n'okumwogerako manyi nti era wali wansaasira oba oyo yandimulese baveeyo nabo naddala mu kasizoni kano bajje nabo bakulonde bavundira mu makomera nga n'emisango nakati gikyabuze baveeyo babanoonyerezeeko nga bali bweru baveeyo mubimu ku binnuma lansaasira omutima gwange munafu nnyo ku muntu yenna atulugunyizibwa mpulira kiyinzita kinjogeza byesandyogedde soogera nga muwagizi nye nedda bannange omuntu atulugunyizibwanko
muntu alina kuyisibwanga muntu ne bw'aba akoze eki ne bw'aba akoze ekyayisibwenga muntu anaddala nga gwolina obuyinza nga musajja wattu oba mukazi wattu bwali President mmanyi nti buno bakalla asobola bumututuusizaako tekirungi musajja mugezi musajja mutegeevu kyasobola kubaka nako okutegereya mutonda koko oba lamunsisinkanye obusinkanye tunyumyemu nsaba lamutegeereze eyo najyali bibatuuka babifuna saba la bibatwalire ate abitutegeeze ffenna President yalongose tuyingire naye jjana waliwo ensobi awo ate nga ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga simusanyufu n'engeri bannansi b'eggwanga lya Uganda gye bagenze maaso okuba nga ate bazimba mufwafwa mu ggwanga lya Uganda era ngono yagenze maaso okuba nga ate abaako ebitonotono byanokolayo okulaga butya ebibuga bwe birina okuba nga ate bizimbibwa okuleeta enkulaakulana mu bitundu. Nze nnyina ennyumba yange ya wansi gonzimbyeko kalina buli nnaku ntunuulidde bwoti sobola na kunywa kaawa ng'oli eri waggulu ntunuulidde oti ekizibu kiri ku physical planning n'abavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Lwaki kiki ekigaana baga nti oluguudo luno ennyumba zirina kutunula eno mu nsi zonna bwe kibeera ennyumba zitunula eno ku luguudo luno ennyumba zonna za kalina bw'oba tosobola kalina gula ku luguudo luli zino za kalina ate zitunula eno ebisenge birina kufaanana bwe biti simanyi oba abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga zino tebatambulako. Mu Uganda osanga ekisenge kya fuuti 6 kino kya fuuti 2 kino kiriko amannyo gakozebwe gati kino kiriko waya kino kiriko kwegamba n'olaba akatogo konna nga tokyagana kubeera mu estate ezo. Olw'ensonga eyo abamu bazimba ebisenge ne bitukira ddala plot weekoma so amateeka si bwe gagamba olina okulekayo fuuti 3 n'oli n'alekayo 3 oluguudo ne lugaziwa kya bonna kyova nti enguudo zikolebwa mu ngeri oluguudo lubeera lwa bonna ettaala zonna zibakoze ezimu gotoyinza ga nti njagala ettaala za matabi 6 ate wano matabi 2 ekya bonna ekyo nayo kino kitukako mu Uganda. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia betaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers ate nga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 738 88 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti we bituuse agenda kubanga addiramu mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga wakumuwa obuwagizi bwe bwonna mu kalulu ka 2026 so nga ate ye ayogerwako mu ggwanga erya Amerika ng'agenderera mu maaso kubanga ate akwasaganya emirimu gye yagenze maaso kubanga ate awa ku First Lady we omukisa okubanga ate ayogerako eri bannankyukakyuka era nga ku bimu ku bigambo ebyavudde mu mukyala amanyiddwa nga Babitungo Kyagulanyi yayogedde ku Speaker wa Parliament okuba nti yakera ku makya ne yeekanga olw'enguudo embi eziri mu ggwanga lya Uganda ate nga yalina obuyinza obuwererako ddala okuba nga aleeta enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda. Nawulidde Anita Amongololi ng'ali ku floor of Parliament ng'akaayana ng'agamba natambudde Uganda yonna naye amakubo mabi naye nga Parliament budget gyeyina ku time gyalimu nga speaker ekubisaamu ndowooza emirundi 3
kweyolanya gye yalina omugenzi naye mukyala alina okutunga ensawo y'eggwanga kubanga ng'omulimu gwaffe gwa kutunga nsawo. We are not going to stand and watch all this happen. We are gifted differently. Some people talk, others do the work. I am a better doer. We have women like Agatha Tuheire. If you are conversant with Twitter, you know what she does in that space. Agatha has refused to be a victim. She is a vanguard. We all know what happened to Agatha. I will not go back to explain it. She still speaks against the evil that is happening in our country, against it as well as she was doing before all that happened to her happened. Mu ngeri yemu mu bigambo byagenze maaso kubanga ate endosinga omukyala amanyiddwa nga Shamimu Malende oluvannyuma lw'okumukozesa nga example era nga bangi kyabawadde ekirowoozo nti ono nno yandibanga omukyala Zahara tamuliko wadde n'eddakiika nemu ali ku Shamimu Malende. I'll give an example of Shamim Malende. You all saw what happened to her on the floor of Parliament. She is still nursing wounds. I am giving Shamim as an example. Temuntwala bubi. Manyi sawa ya kunonya kadi. Shamim is still nursing wounds. Shamim is still doing her work to fight for the release of political prisoners. Women have to fight. We are not born to be victims. I want you to know. Tebirungo ebitulimu tebitukiriza kwekiriranya. Ffe Katonda yatutonda nga tuyina kulwana ate tuwangule. Tekina kyekitegeeza kubanga gwe wasoma nnyo obanga tewasoma. Ebirungo ebitulimu bifaanagana ate n'ebituluma bituluma kyenkanyi. Nja kubawa kanzije Kawempe kubanga wefuna obusibe magere bantwala Kawempe Referral Hospital iliawo okumpi sikyo. In Kawempe there is this overflow of patients. They sleep in the corridors, on the floor, and they have equipment which was installed when the hospital was open, and there are no mechanics, like no one knows how to repair. No one knows how to repair the machinery that's there. The doctors that are there, they like employ 20% of the doctors, of the staff, general staff, 20%. There is no store. Jajjawo, mamawo, sengawo, mugandawo, bwalwala awo webakolachi. Ntandikira kubagamba nti temutuula wano ne mwebala ne mulowooza nti muli ki? Kubanga ab'omunju zammwe bye mbanyonnyola bye bakola ki? Bye bakola ku ground. Nalaba Ddongo juice, kusi Ddongo ye spokesperson wa Kitaata. Omwami tagenda kunnyambalira. So, when they asked Ddongo about the situation in Kawempe Referral Hospital, he said, hey, you're talking about an overflow. The people are very many. That shows you that the people trust that hospital. That's why they come. Otherwise, if they didn't trust the hospital, they wouldn't be coming. But it's the only hospital around there. And it's not even functional. He downplays the situation. Ayungulembera.
basanyira mu buli kimu tebibakwatako tebaagala kumanya oizo ndowooza balina ka Uganda kaabwe akatonotono kebasulamu paka nga munnaabwe afunye obuzibu neyeetaaga okugenda mu ddwaliro eryo mangu mangu. Mukadde nga kaada z'ekibiina kya NUP tezinaba kubanga ate zigabibwa abangi obunkenke bubeeyongedde era nga yo mukuramanyiddwa nga Mathias Walkaga avuddeyo n'abako byayogera ku nsonga za kaadi. Bwe naye byana birina ebigambo nsanze oguyayaawo tekungamba ne bano kaadi wagifunye nga ate kaadi nagyabyeko kaadi zigenda kututta busibana ekigamba naye ng'abantu bangi nnyo abalinze kaadi abamu tebaafune za matatu mbwa ya ddayi sibayajje mata. Ate ng'eyo mukuramanyiddwa nga Kasuku yavumiddwa bubi nnyo oluvannyuma lw'okukola ng'omumbowa ku geeti y'omuggulo wali eri mu konsati y'omusumba amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe. Kino nno kyamuviiriddeko kubanga avumwa abawagizi b'abantu baabwe. Jjukira nti abantu bangi abazze okuba nga ate barepresentinga ebifaananyi eby'enjawulo. Mpamire ekifaananyi kya representinga mukimanyi bulungi. Bobi Wine yabadde n'amurepresentinga, Chameleone nga naye ayina n'abalala naye nga abawagizi bo bagambye nti abaffe baba batayingira mu ggulu wantuulidde. Full figure yavuddeyo n'atabuka ku Ram 7 ate nga n'omukromu avuddeyo n'atabuka ku Bobi Wine. Kasuku mogo ogubuto gwoleega gyo mwazanye kontenti wamwe ne Pastor Bugembe mwenewanisiza omutima nabadde ndi awo pulezidenti waffe n'atuuka neŋŋamba nsonga ki egenda omugaanisa okuyingira eggulu. Kasuku gwe yabadde akuuma eggulu obaggaana pulezidenti waffe kuyingira ggulu kati singa y'entandaalo gy'owulira obudde buno gwe oba kikola singa y'entandaalo gy'owulira. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuku munoonya temututaasa njagala akole full sentence age bwagikola nga muleka. Lwaki yabadde muzeeyo yabadde ayingirira eggulu yadde afunye emikono ng'agenda okulwana? Lwaki yabadde awuba ejjambiya nga President Museveni ayingira eggulu? Give me a full sentence. Sagara half. If you can't add a full sentence, you are going to see me. I'm going to face you. Ekyo nkimaze. Sikiddamu. Ojja kunyinyonnyola. Ekyabadde kikwewuubya. Mu makanzu g'abasaamu b'oli mukomola. Tukola ejogo. Muli embizi, mwambala amakanzu, waleserwasa naye asiramuke. Obusaamu buyisa karaoke. I'm happy, thank you. Where are you, brother?
Ate nga wetwogerera ye omukulu amanyiddwa nga Byabakama Yesanga ono yatwala akakiiko k'ebyokulonda yavuddeyo bw'atyo n'abaako amateeka n'obukwakulizo bwe yasomedde eri abo bonna abasuubira okwesimbawo nga abakulembeze b'eggwanga Uganda oba okugira mu kifo eky'obwa pulezidenti nti balina okubaako ebintu balina okuba nga ate batuukiriza. Yabawadde ssabbiiti 2 era n'abategeeza nti balina okuba nga batalazze disitulikiti eziwerako ddala 99 ate nga bakuŋŋaanyizza emikono egiwera ddala 10 mu bantu ab'enjawulo. Balyoke bamunange babeere nga ate bagetinga qualified. Weewaawo abantu abo balina okuba nga ate balonzi si kumala gagenda mu bantu abatali balonzi ng'abaana b'essomero bwe bityo. Weewaawo ensonga eno emuviiriddeko okuba nga ate ayambalirwa abawagizi b'ekibiina kya NUP. Bingi bye yagenze maaso okuba nga ate ayogerako naye nzikiriza mbere nga ate nkusiibuza aba NUP ab'enjawulo abafuddeyo okuba nga ate bawa endowooza zaabwe ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Byabakama. Mbadde Piche atakumira mpera abankumire mweraba. Electoral Commission mubulayo kimugamba buli agala okwesimbawo ku bwa pulezidenti aleete nabbubi ate nga tezaalangako. Mwefudde basawo Baganda. Akabadika kano twakafunye dda lwaki mwasabye emikono 10 ekisooka musokulietingawo district ngerimu abalonzi 10 ng'ate beenyaleemu ekyagulanyi nalagifuna muki kama muli balungi mu kye bayita constituency gerrymandering okutwa bu district obwo mu muli balungi mu ekyo. Ekirala FDC DP ebinasima ekyampuuga pakina munyagwa baani tebasobola funa mikono nga NUP basinga obuwagizi tennagifuna awo tugenda obalindira. Kitegeeza ku ballot paper kujja kubako sole candidate omu incumbent ye Museveni kuba yasobola ofuna emikono mu lunaku lumu. Kati NUP faba balina okuddako. Kitegeeza ffe tulemererwa ofuna emikono DP teswa gifuna FDC teswa gifuna ne bali abalala bonna kubanga tubasinga obuwagizi. Ebiina emu byakoma ku TikTok nga babigulawo. Kati gogenda kungamba otate bifunye emikono nga faba basinga obuwagizi tetunnagifuna. Kitegeera n'ekirala mwami Byabakama ffe tetunulidde kalulu kokka nedda. Ffe ekikulu kye tuliko kujjako mwami Museveni oba atya. President waffe watabeera ku ballot paper fa wetandikira protest vote yaffe wetandikira. Waffe tetunulidde kalulu nti tumaye tulonde tumaye tudde wakati webake. We are not seasoned politicians. Okitegeera ffe yaffe byakujjako Museveni tukyali ku mission 221 yekyatambula. Oba tannavaako twekigenda tuyimiriza. Kati manyi obukwakuliza omwana Byabakama isi chairman eno video iyo otandise obuvuyo bwo mu byokulonda wasabye weeks 2 okuverifying emikono ba presidential aspirants je bana abakuletedde abagala okwesimbawo. Gwe mikono gwe gigenda okusanga at the comfort of your office wasabye weeks 2 okuverifying emikono ejo je baba bakuletedde. Kati nenjagala nkubuuze gwe nga bw'olina system verifying emikono ejo nti ddala bano batuletedde balonzi. Did you offer that mechanism eri bano ba presidential aspirants okusobola okuverifying nti emikono gye nkuŋŋaanya nti abantu banene abampadde emikono ddala balonzi? Kuba ku bumu bukwakulizo bwe wataddewo wagambye nti emikono omuntu gy'aleeta balina okubanga balonzi. District 97 nga buli district olina okufunayo abawagizi abatali wansi wa 10 tugambe 10 naye nga balonzi tomala gafuna mwana wa primary mwana wa nursery nedda nti muwagizi wo olina okufuna aba supporters oba abawagizi abalonzi. Era bwe mtuweereza amannya ago wano
tugenda gekenenya gonna okusinziira ku register yetuyina yabalonzi bwe tunasanga nti muntu wotaddemu si mulonzi nga tumusazaamu kyokka omuntu agenda okuŋŋaanya emikono bo tebabawadde mechanism kwe baverifyingira naye ng'abantu abo bagenda kukola donkey work to move the whole Uganda nga banoonya sigirica kati agenda okutuuka okugireeta ku EC nga bamuga nti ate ono eyakuwa talondera eno ayina kulonderamu eno district ate wanoona mweno district oyo si weeyo kubanga we have seen so many people nga bakomplaininga nti nze na registeringa naye ku voters register nagenda otuuka wali eri wetulondera nga siriiko nze nagenda okutuuka wenondera nga tebaŋŋamba nondera gindi. So if you want to organize a free and fair elections mukwate voters register mugifule public to make it easy for eriba presidential aspirants okusobola okuverifying emikono gye baleeta so si kukwata omuntu yeetika emikono amaze okuzunga the whole Uganda akola donkey work atatuuke wali ng'omuga nti ate ono gye yakuweredde emikono si gyalondera alondera mu district y'egindi ate ono ku voters register taliiko naye ng'omuntu yagenza okuwaayo omukono ng'akimanyi mulonzi. So if you want to make the process easy nga you don't want to make it difficult and hectic eriba presidential aspirants make the voters register to be public. You didn't pay attention to that bana abasajja bali mu kusumbuwa abantu bagenda kwesiibawo lwaki temukwata voters register nemugifula public kyokka gwe emikono gigenda kusanga mu office wabula ate osabayo weeks 2 osooke weetereezeewo malo confirminga. Kati will this person have time in case bwanabanga alese emikono nga mulimu abantu abamu nga tebalondereeyo addemu aleeta emikono emirala olw'okuba ye talina wa verifying era najjo omugambe nti wataka please byabakama nze singa nali twali tulina time travel nandibadde nkwate ekkubo nenzira ebiseera ebyemabega taatawo ne muwa endoni n'atakuzaala byabakama otufukidde ekizibu mu ggwanga lino. Yes, amot His Excellency Bobi Wine bwabanga tannayogera obubiina bw'omu byogobe bonna tebuba na activities era baba tebalina byakwogera kati balipidde interview gye yakoledde Canada ne bagitandikako yayokyezza naye ng'oli omubuuza yayokyezaawa tasobola ku breakingira down akunnyonnyole wabula nze kyengenda okukola ngenda ku breakinga down interview eno yonna word by word ne bwe neetagisa kukolamu parts 2 nja zikola n'oyo yennyini agikulitisaizinga omugambe nti njagala okwata ekigambo ku kigambo breaking it down olabe otunnyonnyole wawe yayokyezza bamubuuzizza bwe You've spoken about a new Uganda, and I asked this slightly a bit before, but I want to be a bit more specific. And what does this new Uganda look like with governance and democratic models? What is this new Uganda look like with governance and democratic models? Kati yebo yazzeemu yatandise bw'ati. Man, the new Uganda, now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth, that's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwale, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. Aba P2B mutudde kati awo yabadde atandise okwanukula kye bayita governance yatandikidde fertile soils mu governance mu bintu ebimu key factors mu governance when you are governing the countries is to create opportunities creating opportunities ng'okozesa natural resources bwe yakunnyonnyodde ng'akugamba nti tulina fertile soil mu creating opportunities abaga nti olina creating opportunities mu agriculture mu Uganda empya genda creating opportunities mu agriculture olwaleero tunuulira abalimi bakaaba olw'okuba waliyo monopolism waliwo n'ateekeddwa okukola kino kitegeeza when you are governing the country ekibuuzo kyeyadde yanukula nga bamubuuzizza what is this Uganda look like in governance olina okumanya butya bwogenda creating opportunities ng'okozesa natural resources. Tunuulira abantu abali ku nnyanja musiba mulabako neno bo video nga babagoba emisinde, they have denied those people opportunities. Otunuulira ensi ezitalima katugeze zino ensi Gulf countries naye nga abatambuddeko bwe boogera n'abo abantu babagamba nti ensi yammwe engagga naye kibasumbuwa poor governance.
gwekyo tekikwewunyisa nti ddala it is poor governance kubanga ensi abantu bonna tebavuga mmotoka naye ensi ekulaga etunda amafuta yongagga okusinga ensi esobola erina fertile soils zayogeddeko abantu buli omu mu nsi yonna alya obwavu ne bw'omuntu bumulimu mutya ateekeddwa okulya naye kibeera kitya nti fe abalina fertile soil tukyasigala nga tuli baavu because ensi bagigoverninze bubi. They have failed to create opportunities nga bakozesa agriculture nga bakozesa natural resources okusobola okuattractinga abalambuzi okukola ki byonna biri monopolized. Kati akulitisayizinga interview eyo breaking it down word by word nga bwenkola atunyonyole yayochezaawa ekyo yadda breaking it down the new Uganda in governance. But the ideas we have for that country, first of all, is to return the rule of law, to return freedom. Awona tapingako mu democracy. Muzimu kukifa kitazi mu democracy, rule of law. Amateeka galina okwapulayinga ku buli omu including leaders. Naye waffe rule of law akola. Abantu abatalina misango bali mu makooti basibe mu misango emijweteke. Abazibe emisango bali wabweru including speaker wa parliament mubbi. Ekyo na buli omu ajulira n'aba NRM bajulira nti speaker w'eggwanga lino mubbi. Wiiki eno ebaddeyo olukiiko olwa baspeaker b'ensi yonna yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko envumbo ey'okulyake aliko sanctions bazitekako lwa bubbi. N'abenaalemu bakimanyi nti speaker mubbi bamukuba sanction lwa bubbi naye ali bweru atambula. Bobi Yanga bali mu makomera naye ng'ekyamusibya ebbanga lyonna lyamazeeyo mu bamukwata n'ebyambalo by'amagye ebyo byolabaawo bye byasiba Bobi Yanga olwaleero okubeera nga ali munda. Buli mubbi yenna abali mu gavumenti eyo mubamanyi ababbi bali bweru bataayaaya. Kati wakugamba nti ekibuuzo nga yanukula ekibuuzo nagati we must return rule of law. Amateeka gakole ku buli omu ba government officials nabo bakwatibweko abantu abali innocent abatalina misango babeere free. Ekyo yadda yanukula kibuuzo. So mwaba P2B abagezaako criticizing his excellency Bobi Wine njagala mukwate interview ye breaking a word by word nga munyonyola abantu omuntu tomukwatira video n'ogimukubirawo mbu laba bye yazzeemu jangu okwate kigambo ku kigambo video ejja kuwanvuwa nnyo. Lwaki tetwesanga mu part 2? Yes, twesange mu part 2 kubanga interview mpanvu ate buli kimu saagala kuleka stone unturned. Obutalekaawo webeezinga mbu simanyi wano yayokyezza twesange mu part 2. Amount